tosibwangako Nalufenya wali ogisaba omugenzi Kirumira n'omuvubuka omulala bamuyita Bikke bakuteeke ku fayiro eyo mbu ku bantu be basibire Nalufenya basobole okuwasayira mu ettake bano ne bagikumma era ekyaddirira n'okola kividiyo n'ogamba mbuno Bikke ye gundi Kirumira bw'oba oli musajja nnyo ng'ogamba nti weesobola jangu kale ogenda ku bijja bya taatawo oba genda olime ku ssengaawo maama wo kuba ebyo ebibiri oli mu kiti kimu maama wo ye ssengaawo yakuzaala mu mwannyina ekyo siri kirumamu tulage maama wo olanye gy'ava ne taata wo olanye gy'ava ensi ekutegeere era erinnya Lumbuye balituuma abantu abalina ebizibu bw'oba oyogera mazima buulira ensi oba omwana wo tebaamuziika ku lusalosalo kuba omwana wa kibi wa kivve yanjogerako wano eno stupid mulina ogundi ne gavumenti mwagisayininga endagaano goloza tetubamanyi kakati mutaddeko ekisembayo okuba ekyobusiru eryokanga neetonnya ne tulaba ensiisira bwe zeekana emyoyo Lumbuye gw'oliko ate sinze n'erinnya Lumbuye nze kagenda ku Facebook genda ku TikTok oteekemu erinnya Lumbuye balumbuye bangi nnyo gwomanyiiko nze kyoga balumbuye bonna bali ku Facebook balina ebizibu babazaala mu basenga abaabwe manga nzaala omugenzi okadde na musi bamuganzika gulwe busujju taata wange kiri ku likodi ensi yonna emanyi bamuziika omwana wange bamuganzika ensi emanyiiwo kati by'obuuza sibitegera mukulu weetereze bye tukubuuza bitono nnyo tetwagala nnyo kuleekaana naawe okitegeera nze ebbanga lyemmaze wano ebutuluuki buli omu alimanyi omugenzi Kirumira engeri gye yafaamu ensi egimanyi kati gwe bwobanga oyagala okuleeta obujulizi professional journalist oleeta obujulizi n'obuteekawo nti eno efayiro wakola bwoti as simple as that so tojjana okuwemula kusala mugambo no ebyo tebabikola professional journalist tosobola kwogera bwotyo nga tulina bujulizi era professional journalist olina okulaga facial expression yo ne evidence ku biki byoyogerako that's the ensonga lwaki nti gwe olwo mu kusala mugambo fere mugambo tegukyatulya ate by the way fe awe muli wetubeetagiraawo okulaga ensi nti temulina kyemuli okitegedde kati njagala ensi etegeere lwaki olumba Kyagulanyi na buli kimu kansule president atuuse Kibalama atuuse Kagomba atuuse nawe Dini Savo atuuse ne kampuni kamwe Masasi Mpuga Nsamba Segona Joyce bagabe mmanga n'akabinja kamwe mbambule envu wano ngende mumuli manya kyemumpa ono omwami yakoze ka video kano katugenda okusinziira mugenda kusomba abaana b'abantu bagende ku nguudo mbu babattira obwerere kabaka simu sibe simu wambe ensi kanjibuulira amazima kwa kino kye mbadde musiriwalizaamu abantu mbu abantu basituke bagende ku nguudo babatte babakube babagalire bali bagambe oke obwakabaka bwe bututawanya tubuwere buveewo bumwe mufune sympathy munoonye mwami Museveni kye yafunirako mwe bisikopiti byammwe bye mubala byonna tubiraba nabagamba mbakubya bwongo temulina magezi completely temulina teri agenda ku luguudo kwekalakasa mbu kabaka musibe kabaka mulamu bulungi gyayera akola bibye kituufu sikwatagana na mayiga olw'ebintu bye byakola naye ate sigenda kuleka bwakabaka babusaanyewo baba bugalewo nti tubuveewo nga bwe mulowooza ekyo eyo ango mwalonze enfu muddeeyo mubale script endala obuganda kambugambe alright amanya gogamba gwe Dini Sava oli mutabani wa Mumbejja siwe kiri yes video zo zokola oganti kabaka muwambe jeziri ogamba kabaka muwambe kati olwokuba twakukutteko kitoli lone tukunyigana olyoka obaluka mubagano ga akati kamba lumbe nga ndeete no script musimetu kabaka wakifudde political no edo videos za kabaka sizikoleze we are approaching in 5 years doing these videos about Mengo tugenda myaka 5 sachi kozerero to remind you kujjukiza videos Mengo sazi kozerero tugenda kuweze myaka 5 nga nkola ekintu kyekimu tugenda kuweze myaka 4 n'ekitundu nga nkola ekintu kyekimu njagadde kujjukiza ozokusoba obwongo kitegedde bulungi mukulu ya tekiri political ensonga za Buganda neza government ate munnamawuli ali professional obeera versatile oba ekigambo versatile okimanyi kati gwe ekizibu kyolina olw'okuba nti gwe oliwo kukola blackmail propaganda mufuna ssente yensonga lwaki toli versatile buli kyogwamu oyagala kifunamu ssente kubanga olw'okufuna ssente so si kulwa ggwanga njala kujjukiza yeeyita muzzukulu wa Buganda oba yeeyita nti gwe oli muzzukulu oli oba Buganda kojjaako kabaka kojjaawo tomanyi gyali olw'okuba nti twakutte
Kings n'owuliranga oyisa Windows kati nojja ng'opapala kati njala kutegeeza bakojjaabo gye basibuka ne bamama gye basibuka abambejja ebukeerere emyezi ndowooza ng'ena n'ekitundu mabega omusajja omunyarwanda ayogerera amakomera yajja n'asengula ettaka eryo n'ayagala odisaanyawo abalangira nabbe gye basibuka nze kennyini lumbuye nasituka nenkola video ku video nenjuwa olukwe luna nendiyuwa era ekifo kyasigalawo kubanga ne Ssaabasajja Kabaka yakimanya ensibuko y'abakojjaabo ne bannyoko neesigalawo naye omu ku bannyoko yakkubira essimu ojja obayamba oyisa amawulire ku mutimbagano ne ku TV eyeeyita saava wa Ssaabannyoke miliyoni 3 eza Uganda ojja okola amawulire nze ate gwogamba nti banzala mu ssenga wange nezijja nenkola amawulire netaasa ekifo kati ani alimba ani era ani professional journalist kyetuyita professional journalist tayawukanako na professional doctor dokita yenna amala kusakolwayo service n'alyoka afuna reward yensonga waliwo emergency wing nti baleeta omulwadde tobuuza ava osooka kuwonya bulamu biru ne baziraba oluvannyuma kati gwe wasaba nnyoko bannyoko n'obasaba miliyoni 3 okujja okukola ku nsonga z'okutaasa ensibuko y'abakojjaabo ne bannyoko ne bamaamawo kitegeeza nti you are not professional enough byogera tobimanye njigadde kutegeeza manyize mbakwata mpula mwabawooza mwasoma amawulire teri asoma mawulire nga ali professional ayambala galubindi za world gitaliyo kubanga munnamwe baba balina okulaba facial expression yo amaaso na buli kimu kyoyogera ne evidence okitegedde kati nze ekyo kyenkola nyambe eggwanga nenditaasa free of charge okitegedde bulungi nnyo mukulu kati goboga nti oli mutabani wa Mumbejja ng'Omumbejja omu yakkubira ojja okole otaase ensibuko y'abamaama bo ne bataata bonoomusaba miliyoni 3 okulu ojja kuwumuzengalabi bulungi awo tuvuddewo kati kammala okukwabya luli nakubye eggwe ng'omuntu kati kankube business kansubira nti president atuuse olwalinaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 njogera ku mutemu Dean Saava mukulu ensonga lwaki olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ensi yegitegedde wamusaba ssente n'azikumba nekiteekaawo okoze ku radio ne TV bakugoba toyina mpisa zakwesamba mu kwogera oba lukolinga generator tali mu diesel which is okay ensonga lwaki ensi njagala etegeere baani abakutaddemu ssente okukola ebintu bino olwatuuka nga abooluganda tulabira ng'abeerawo nuupu ng'etaganya abasajja njala muntagingire ssaabawandiisi w'ekibiina ky'ebyokulonda ky'eggwanga EC omukulu gwe bayita mulekwa kansubire nti otuuse muntagingire ne Minister wa Tourism owa Busoga Madamu Helen Tourism Minister w'Obwakabaka wa Busoga Madamu Helen namutamba kansubire naawe otuuse bulungi nyo tutandike video bulungi kandi bavire ku ntono ndubawe omukulu oyo ensonga lwaki yagambye nti agenda kusuula nuupu era agiteeke wansi ensonga zizino wammanga ekisooka omukulu ono y'omu ku ba jobless seekers anoonya mirimu talina wagijja kati kyalina okukola nga mu voice note z'abazanyidde ziri mwawulidde bulungi nyo ekisookera ddala omwami ono yafunye omulimu omutongole okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baani abagumuwadde wuliriza bulungi nnyo Mathias Mpuuga Nsamba Sseggona Lubega Akali Amaggwa mukulu Abedi Bwanika Joyce Bagabe Mmanga n'akabiina akaabwe konna bawadde omwami ono ddiiru ey'okuba nti alwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bamuwadde ddiiru ne basayininga endagaano gye tuyita Memorandum of Understanding MO naye nga mu Memorandum of Understanding gyendabyeko bano abayaaya bano bampuuga tebaliimu Memorandum of Understanding abagisayininze okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu
mulimu omukulu gwe bayita Kibalama oyo yawa Kyagulanyi ekibiina, mulimu omukulu gwe bayita Kagombe y'omu ku baali aba Nuupu, mulimu ono yennyini Dini Lubawasava ng'akiikingira TN Mazike TV10 n'omukyala tumusiime Proscovia ono kati ng'akolanga mukazi wa Savadini n'abalala naye nga bano mu memorandum of understanding tebaliimu. Kati mu ddiiru eno gye bawadde omukulu ono Dini Sava owannannyini TN Ego Namazike TV10 yeno wano wammanga, twabagambye nti Mpuuga essaawa yonna agenda kwandiviringa ekibiina kye. Bali mu kukola emijoozi, bali mu kukola t-shirts, bali mu kukola ovlo, bali mu kuziprintinga nga ddiiru eno erimu Brenda Nabukenya oweruweeru n'akabinja kaabwe konna bali mu kuprintinga bintu. Nabibalaga koko, saagala bama byabudde nabibalaga koko naye mutegere nti babiprintinze, naye nga bakyasindika bambega baabwe okuli Joyce Baagala Emmanga okugenda ku Nuupu okusakayo amawulire, Wepo ne musajja waabwe gwe bayita Muwanga Kivumbi bagende ku Nuupu, n'abalala bambega bakyagenda ewa Bobi Wine ogenda okumubega bafune information. Era ne mu voice note zenazanye ku Lwokusatu muwulya bambega bebasindike wakyagule mu pale mu kesisi okujja okubegera omwami ono. Kati mu diiru gye baawo ono, diiru eno eya memorandum of understanding erimu okeera nga buli lunaku okukola video okulima empindi ku mabega Kyagulanyi n'okufuna information ogijja mu Kibalama ne Kagombe n'abasigadde nga bawakanya Kyagulanyi Robert Ssentamu okukyusa constitution y'ekibiina kya National Platform enkadde nti bazzeewo empya. Lwaki omukulu Kibalama ku myaka gy'olina n'ebbanga ly'osigazza mu nsi wandibadde weesonyiwa bintu by'okulya mu bigambo byo. Njala kujjukiza mu constitution enkadde nga yeesigaddewo kale nga mugyagala, bw'oba wakwata ekibiina n'okiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wakimuwa akimanaginge ne rights ozimu, kitegeeza tokyalina rights, oli memba. Temuli mu kawaayiro kagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu litateekeddwa kukyusa kibiina, kukyusa ssemateeka. Olaba ssemateeka w'eggwanga gwe bambendinga ate ssemateeka wa political party watasobola kwameni. Oyagala tugamba nti mu mbeera ya bulijjo nti bwe ŋŋenda omuwala bw'annyanjula ewaabwe ne bamumpa mu butongole ate famire yembuulira butyo bwe tugenda okumaliginga amaka gaffe, si ye tuwulira butyo bwe tugenda okumeggana ekigo ky'abakulu nodda, ffe tumanyi bwe tugenda okumeggana. Kati mukulu Kibalama ekigenda okukuswaza gy'emyaka gy'olina siteeti okukozesa. Omukulu na wamala okusasindinga memorandum of understanding, memorandum of understanding yaddemu akawumbi kamu n'ekitundu singa amaliriza omulimu guno, akawumbi kamu n'ekitundu kagenda okukolera omulimu gw'okusuula Nuupu, naye ng'agisuula ayita luddawa. Kibalama ne gwa Kibalama bwe alowooza nti Kyagulanyi bw'akyusa constitution empya ne bagigazeetinga egenda muwa full autonomous powers ezikola buli kintu kyonna mu kibiina, ate ye Museveni ne banne kye bataagala. Kati Mr. President, ensonga lwaki constitution eri amended empya tefulumanga yagaana okufuluma ng'omukulu ono General Secretary wa Uganda Electoral Commission omukulu Mulekwa ne boss wa Electoral Commission n'omumyuka we baafuna enkwatagana wakati waabwe wa Mpuuga Medad Lubega Sseggona n'akabinja kaabwe okulemesa okugazetinga constitution empya. Ekyo tewakimanya, naye nkimanyi okimanyi nti ne mu kugoba omusango guno okugujja ku Medad Lubega Sseggona wamanya akabadi k'abaana abasajja wakamanyirawo. Kati mukulu Mulekwa ono Dini yabagambye nze okukuba Kyagulanyi wansi n'ekibiina kya Nuupu munkolera ebintu bino wammanga, njagala tufune mu memorandum of understanding ne bagimuwa ngerimu 1.5. Njagala munfunire contact gye ŋŋenda okukolaganamu ne mukulu Mulekwa
njagala munfunire engeri gyengenda okukwataganamu n'omukyala Rebecca alitwala Kadaga. Kati ne bamugamba engeri gy'ozofuna mu Rebecca Kadaga olina kusooka kutuukirira minisita wa tourism mu Bwakabaka bwa Busoga omukyala Helen Namutamba yagenda okukwatagana Kadaga, then Kadaga akubire Museveni asobola okwogera n'akakiiko by'okulonda nga balina Salimu Sale balagire oyo mwami mulekwa bamuwe security kuba mulekwa yagambe yatasobola kukola kintu kino kulemesa constitution empya gye bataddeyo erina okwamendingibwa nga talina security ngera tafunye sente. Zamutegedde ono amagezi ddiru bwasava yagaleeta ndinze mumpe nkule ne mulekwa ayo akolagane ne mukyala MS Helen Namutumba akolagane ne Rebecca Kadaga yabera main contact ku Museveni kati Museveni batudani Salimu Sale bawo ono mvubuka General Secretary wa Electoral Commission security n'ensimbi bamukirize akole byalina okukola nga talina security threat agana okugazetinga kubanga yabagamba nti nupu kibiina kinene kisinga ne NRM any slight mistake egyenkola nga sina security oba sente obulamu bwange ne family yange buli mu matega. Kati babadde bali mu process yemwe ono wa Secretary General wa Electoral Commission ole bamufuna dda badde bakyanonya oli omukyala owa tourism owa Busoga nga banoonya ne Kadaga, then Kadaga akwatagane Museveni akwatagane Salimu Sale bawoyi guy security bakole ki bagana okwamenyiga constitution. Kati kino kiwoomulamwa Mpuuga ne Sseggona okugenda mu kooti okuwakanya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bwe. Kino kiwoobuyinza Kagombe kibalama n'ekibinja kye ogenda okuchalenjinga Kyagulanyi mu kooti. Kyagulanyi abeere ne float 3 ezimulumba eyaga float 4 eya dini sava ku media eya Kagombe ne kibalama mu kooti eya isi ne ya Mpuuga n'akabinja ke. Manyinze information imbeera nayo wano katuwulira bino ebigambo byava mwani byava mu bbala mu kennyini. Wulira nupo empya eya Mpuuga ne Right Honorable Mpuuga ne Albert Bwanika yandiba nupo esinga keno nupo kubera nupo ewuliriza nupo yagala okuwabulwa nga bakamala okulayira mwami Albert Bwanika yavayo n'abagamba njala kaddamu olugumu nupo empya eya Mpuuga na Albert Bwanika